kitwala bbanga ki okufuna inkama oba mukama wo wabanga agenza okukolera ku inkama emala bbanga ki okuba ng'efuluma. Alright, mbanirizaako abalabi bange mwasibye mutya kansubire mwasibye bulungi. Mbabuuzaako mwena mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amanya n'eddoboozi Mage nga bulijjo ate mbanirizaako wano ku channel eya Magis Media. Waliwo omukyala eyambuuziza ekibuuzo ekyo nendaba ng'ayaayaanira mu comment section. Nengezaako okumuddamu naye nga still akyayina okuyaayaana. Nensalawo nzije nkole video namba osange eriyo n'abalala bali eyo nga mwetaaga okumanya ekintu kino. Bakama bamwe babalimbye mumazeko contract zammwe ne babagamba tugenda kuliniwalinga inkama yo ogira olindako ne bakugamba ate tugenda kukolera inkama ogira olindako ne wesanga nga bakulwisiza okumala ebbanga lya myezi 3 myezi 2 myezi 4 abala myezi 6 mb'okyalinda inkama buli saa bakugamba tennafuluma. Kati ogenda kumanya inkama etwala bbanga ki okuba ng'efulumye. Singa mukamaawo aba akoze ku process eyo etwala bbanga ki? Nsaba otuule ate munange obeere nga owuliriza oyinza n'okomentingako okulayikingako okubeerako n'omulala ate oba oli awo gw'oshiyalingirako. Omukyala ono yabuze ekibuuzo kino yagambye nti amaze emyaka 4 n'emyezi 5. Abayiseeko mu comment section ku video eyavuddeko nga nkulagirira butya bw'osobola okufuna password ya wifi. Omukyala ono abadde nnyo ng'ayaayaanira mu comment section yawo. Kakati yemazeeko contract ye ayagala kudda waka. Kyemanyi nti bakama be kati bakyamulimbalimba ate indako inkama tennafuluma ate inkama tennafuluma. Waba abuuza ekibuuzo kye abuuza working permit. Kakati omukyalo ono wobanga oli mu Saudi Arabia. Mu Saudi Arabia working permit ne ID babikombayiningira wamu mu inkama. Tekiringa mu nsi ezimu endala mosi endala ensi ez'abazungu. Olina okuba nga olina working permit ngeri separate. Kati mu ggwanga erya Saudi Arabia ID ne working permit babikombayininga ne beera mu kintu kimu inkama. Lunaku lw'eggulu nafunye omukyala ng'abuuza ku nsonga y'emu nga ngamba nsaba kumanya ID oba inkama etwala bbanga ki okufuluma nga yamazako contract ye ya 2 years ng'ayagala kudda waka naye nga bakama be bamugamba lindako tukyaliniwalinga inkama yo biki kati ng'abuuza inkama etwala bbanga ki okuba nti ewedde. Kati nono wakibuuziza konze kanzije mbeereko ennyamba. Kakati inkama etwala okuva ku 1 week to 3 weeks. Okuva ku week emu mpaka ku weeks 3. Bosi wabanga amaze okukola ku process yo yonna inkama etwala weeks 3 okuba nti ogifuna. However, eyinza okweyongerayo koneweza 4 weeks. Kitegeeza nti gwe mwezi omulamba. Naye ng'okweyongerayo neetuusa ku mwezi omulamba, bosi wo oluusi aba aluddeyo okutwala medical results. Y'ensonga abamu bosi akuzzaayo ku medical ne bakukebera. Ekikukebeza results ezo bazisaba wali nga bakola inkama yo. Kati oluusi bosi adira eyingo zitwala okuba nti bamaliriza inkama yo. Naye ate mulimu babbosi abamu nga takuzzaayo mu ddwaliro okukebera. Ndowooza be bano nga olaba e Uganda wano nti oli agenda n'agulira abasawo n'abagamba munkolere gundi nti kadama wange ali oke. Ne bagikola nti buli kimu kiri tiiki n'awayo akasente. Kati be abagamba nti nze bosi wange teyantwala ku medical. Kati babbosi abali strict ngera tebaagala bintu bya kupalapalanya akutwala ne bakukebera results ezo ziyamba wali ku inkama. Kati babbosi abamu bakozesa results ezaava e Uganda kubanga bakutwala wali okuba nti bakukebera e Uganda.
ne bakukebera results ezo kampani yo ezisindikirako ne boosi wo kyova olaba nti eddwaliro bwe likusanga nga oyinamuko obulwadde bwonna tebasobola kuba nti bakutikka okugenda okukola webuba nga obulwadde bujjanjabibwa era basooka ne bakuwa treatment nobeera ku treatment noddayo ne bakebera wobeera fayini ne balyoka bakola ki bawandika ku medical yo nti eri kiriya era abamu bandi basunsuliddwawo wennyini oluusi nga bamusanzemu ekirwadde ekitajjanjabwa akomaawo kuba results ezo ziweerezebwa gy'ogenda naye nga ekibuuzo kyaffe kiddiddwamu mukwano inkaama eva ku 1 week to 3 weeks mukama wo wabanga agenze we bakolera inkaama ezo n'ateekayo buli kimu ne bakola ku buli kimu etwala okuva ku wiiki emu mpaka ku weeks 3 oba olina okuba nga ofunye inkaama yo okuddira eyingamu n'etuuka ku wiiki ey'okuna boosi oluusi aba alina byatannaba kutwalayo oba kumaliriza so kati mukama wo takulimbalimba nti inkaama n'omala emyezi 3 myezi eno lonno bamanyi obikola bino nga mumazeko kontrakiti zammwe mwagalako mawo waka ne bakugamba tukyakola ku inkaama yo tennafuluma ne batuwaliriza ebbanga myezi kwa 4 3 5 6 kati abala babikola bwe bato n'akuwuddisa tukyakola ku inkaama yo naye nga inkaama yo yagikola dda nga bino n'ebbanga lyakuwuddisiza just inkaama ye badde ekyali valid nga yagala omala okukola emyezi egyo tukimanyi bulungi nnyo nti abamu ba boosi tebakolerawo inkaama ezo nga mwakagenda mulimu ba boosi abateefiirayo nga tebafaayo agero ogenda kumalako omwaka nga gumu n'ekitundu n'alyoka ajjukira okukolera inkaama kakati oyo boosi ajja kola inkaama nga wakakola omwaka gumu n'ekitundu agenda agikole nga eyina emyezi mingi mu maaso kati omaleko kontrakiti yo asigale ng'akuddisa tuliniwalinga inkaama wali nnoba neeno nti oyagala kugenda wako omaloddeyo nti okomawo mu vacation awuddisa gwe tosobola nti kudda nga inkaama yo teri valid yes kituufu woba nga oli ritani nga boosi agenda kuwa returning ticket inkaama erina okubeerako emyezi mu maaso ng'eri valid era bw'otuuka ku airport e Uganda ng'obadde oddayo wa boosi wo ne batuna ku inkaama yo ng'eri expired mukwano toba toyina gy'olaga okomaawo ku airport so kati agera nagamba kati kadama wange agenda Uganda agenda kumalayo emyezi 3 nti ye alina okuba nga inkaama yo at least ekyalinayo emyezi nga 4-5 mu maaso ng'abala nti webanga inkaama yo eggwako gwa 7 ng'ogenda guno mwezi ogwokusatu gw'okomawo ewaka abala nti kati kadama wange inkaama yo eggwako gwa 7 abagamba kakati munnange mu mwezi ogw'omukaaga oba olina okudda ng'abala okomewo nga inkaama yo tennabakola ki tenafuuka expired so ekyo nakyo weekiri naye gwe akomawo ewaka nga togenda kuddayo wa boosi wo inkaama yo ne bwebanga ebuzaako weeks 2 okwe-expiring oba okuggwako mukwano otambula bulungi n'okomawo ewaka inkaama yo neyo ebuzaako wiiki neweeba ebuzaako ennaku 3 okuggwako n'otambula olwaleero ng'ebuzaako ennaku 3 oba 2 okwe-expiring era otambula n'okomayo waka so kati baboosi babalimbalimba tukyakola ku inkaama biki nga babayinga time osigale ng'obakolera emirimu oli sisita omulala eyambuuza ekibuuzo ekyo ejjo ku WhatsApp yaŋŋambye boosi wange yaŋŋambye nti nno abaana be tebamanyi kukola mirimu mbonsooke nsigale mukolere muyigiririzeeko abaana be okukola emirimu wabanga kadama badde mu maka ge emyaka 2 ng'abaana tebasobodde kuyiga mirimu banaagiyiga mu gino emyezi 2-3 boosi gy'asaba ndozolaba abantu bano we bajjoogera ddala tebabalirira nti omuntu olina famire omaze emyaka 2 oyagala kuddayo ku waka obeere ng'olaba ku bantu bowa mulimu abamu nga bo tebabalirira nti naawe olina famire bava ku famire zaabwe zokka era muwala namubuuziza nti
gwe basoose okukozesa kuba kadama bonna be bazzenga bakozesa ng'abaana abo tebayiga mirimu ye emyaka 2 gy'obaddewo lwaki tebayize mirimu ne mugamba omuwalabu naawe akuzannyira ku mutwe era namugamba emiira ku bigere ebyo omugambe nze nzira waka kuba baadde bamugamba biki n'abagamba nedda kansooka enzireko ewaka ndabe ku baana bange nja kumala nkomewo kati omuwalabu n'aleetawo n'amugamba ate woba ogenda waka ng'osooka kuddayo waka tuba tetugenda kuwa returning ticket kati bo balowooza nti kadamu ono yakola ki yabeeguya ne mugamba gwe muli owulira okyabeetaaga obbakolera n'agamba nedda nze ne baba mpadika returning ticket kaabwe era nze bwe ngende waka sikula ki sigenda kukomawo ne mugamba kati yimirira ku bigere ebyo bw'olemereko bagambe ngenda ka oba mumpa returning ticket oba temugimpa nze ngenda ka mba muwanjagala nkomewo bakolere mugimpe we muwulira nga bwe mba nsooka kuddayo waka nga sisigadde kubongerayo bbanga nga temusobola kugimpa mugireke naye ngenda ka naye ne bateekawo kati excuse ya inkama bw'ate tugenda kwiniwalinga inkama simanyi lindako simanyi biki so bosi wota kubuzaabuza inkama zammwe oluusi zibeerako nga zikyaliko n'ayagala obayinge time oba bayinge time asooka amalayo ebbanga lya inkama wejjenaggwerako kyokka nga ye yagikola leeti so kati ogwo omuze baguyina ate tujja kuba nga tusinkana mu videos ezidako mweraba.